ya Yinsuwa eyongera okubuna ekisaawe ky'obusuubuzi oluvannyuma lw'okukizuula nti eyamba kinene nnyo okukuumira emirimu waggulu. Bw'abadde alangirira enkola eya Yinsuwa nga bw'eyimiridde mu ggwanga omwaka gwa 2022-2023 eraze nti eggwanika lya Yinsuwa lyongedde okugaziwa. Ezo ssente zisasulwayo ng'omuntu agula Yinsuwa ezo zeeyongeddeko okuva ku katabalika kamu mu obuwumbi 183 okutuukira ddala ku katabalika kamu obuwumbi 425. Okusinziira ku akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkola za Yinsuwa ki Insurance Regulatory Authority of Uganda Haruhaji Ibrahim Lubega Kadunabbi, Yinsuwa eraga nti bannansi kati bongedde okumanya enkola zaayo era bongedde okujettanira. Nga abantu Bannayuganda obukadde 2,47,500 baguze insurance mu mwaka ogwa 2022. Nga kino kiraga nti ebitundutundu eby'Abannayuganda 4,500,000 ebitundu 5.4 bayina insurance. Haruhaji Lubega Kadunabbi agamba nti essira bayitunuuliza tekinologiya n'obuyiiya okutambula n'omulembe. Okugundawo ebintu ebipya eb'enkola empya kugenda mu maaso. N'ekirala complaints oba okwemulugunya kwonna Munnayuganda kwayinza okubeera nakwo enkozesa y'omutimbagano twagitandika mu mwaka ogwo ogwa 2022. Twataddewo enkola ey'omutindo gye tuyita regulatory reporting software egenda okutuyambako okulaba nga okuwa layisinsi era ne Bannayuganda ne kampani okulaba nga zikola alipoota zaazo n'okulaba nga tugendera ku nkola gye tuyita eya risk-based supervision. Yinsuwa y'obulamu n'ebyobulimi ze zisinze okwettanirwa abantu nga kati evudde mu bantu ba waggulu bokka essene mu byalo. Abantu Bannayuganda abalimi 31,600 baagula Yinsuwa mu mwaka ogwa 2022. Ate ng'omugatte gwonna awamu Bannayuganda 66,000 baguze Yinsuwa bukyanga tuteekawo enteekateeka eno. Titus Jemba, BBS Telefine, agesigika.